omusanga ataddeko lipstick akubye akasikati ontegeera ataddemu ka vesti ali massage osegedde ajingidde mu mulembe ogutali gugwe oyo aba mulala mukko yegatta ne mukazi wo ng'oli ku Kyeyo. Mukyala Ali otuukidde mu budde ate omanye emboga mukazi gwe omanye okusiika emboga okimanyi nti Allan musobola okugula essimu y'omukazi abantu 5 kati ow'omu America oyo agigula namba agenda okumaliriza laawundi yonna bw'ati ng'alina miliyoni ezitaliiko alina n'essimu tagenda gigula kireveni akinajjukira yakoze top up ne X gy'abadde alina. Omukazi kyakuyamba kyokka takuleeta waka wano watambulira bw'ati ngenze ku makeup twafiiriddwa gundi tonnalya mukazi gwe dote sowani mawona asembera tonnalya nawunya nnyoko ku ngalo gwoli nyoko natuuka okulya omukyala ategeeza nnyama agiise eggumba wallahi ya Mungu kitaawo ali mu kyalo ali mu kulomba oli eyo oli mu kwepima eno mami wagamba mami muzeeyiwo nenga wala yagala kakyere nenga olina obusobozi obusobola okugulira muzeeyi w'ensawo y'omukyala ogimukubira ewaka naye osoose mami mukazi wo ate noba tomuliko weka abantu abali ku Kyeyo balina obulumi obutagambika. Nkwanjulira ekizimbe Yucha Heights ku Ntebe Road kuliko ekifo abaana we bazannyira ekiri munda giyite indoor kibayita Yucha Kids Paradise. Ekifo kiri safe ate kya mulembe nnyo era buli muzannyo gw'abaana mweguli. Kuliko Yucha Kids Corner edduuka ly'engoye z'abaana omuli buli kalonda yenna omwana gwe yeetaaga okwambala okuva ng'akyali mu lubuto ow'olunaku olumu ayavula atengerera atambula okutuuka waakulira taata ne maama basuubira okuzaala. Yucha Kids Corner ebintu byerina season eno birungi nnyo era buli mwana kye yeetaaga bakirina ate nga ku bbeeyi ensaamusaamu. Ekizimbe kino kiriko ne hotel gye bayita Yucha Hotel and Suites erina ruumu ez'omulembe nnyonjo ate ng'abakozi bafaayo nnyo. Abagole mujje mufune obulamu obupya ku Yucha Hotel. Tuli wano ku Entebbe Road. Bw'oba ova Kibuye tuli opposite Book House awali Zion Offices ate bw'oba ova Entebbe tuli Kibuye nga tonnatuuka ku mafuta ga Total. Kuba ku ssimu 073 92 17 61 oba 0765 52 00 38. Jangu otulambuleko ozuule ekipya. kale nyongero baniza ku mukuto CRUZ exclusive ALLANCRUZ gemanya lunaku lwa balaza lunaku lwa Monday twatudde dda okubanga ate tutandika okubanga tubaweereza guno mukutu nagamba neŋŋamba omuvubuka bw'abeereeyo really nga alina kyagala twogeremu ogenda kwekanga nnyo ku omulundi guno sheeno eya CRUZ exclusive nkyaza abantu bonna saagala muntu akugamba nti CRUZ alondamu kyennonda kiba kimu olina ebigambo ebinyuma okuwulira abantu bange abangoberera bw'oba tobirina awo tujja lemagana naye bw'obanga ebigambo bye birungi muganda wange mukulu wange mwannyinaze oyina mboozi yo ova Saudi ova Qatar ova mu America ova London ova Germany Netherlands Bahrain Uganda Kenya Tanzania ng'oyina mboozi yo ng'erina kyekyusa ku bantu sigaanangako muntu yenna muwa chance ate era tujja kugamba nti sasula sisasuza bw'oba owa emboozi yo kujjako ng'ogenda kuwa bizinensi yo awo ojja kuba onsasula naye bw'obanga ozze kuwa mboozi yo sisasuza ekyokubiri tebakulimba omuntu yenna CRUZ ajja kusaba ssente sisasuza jangu wa mboozi wenjiwulirizamu nempulya nange egatta ekiranga si ya bulimba nkuwa chansi netunyumyamu ekintu nekitambulira ddala maridadi sana. Otherwise ALLANCRUZ gemanya ku mikutu gyonna egya social media Instagram Facebook Mama Brighton Boskiti ababunyumirwa namwe mbagala nnyo mbagala omwaka ogujja tukomawo ne Mama Brighton season 2 tuli confirming ekifo omwezi gwakuna tutandika ne Mama Brighton omwaka ogujja season 2 ate era tuddemu tubasese bupya mama nakitende defense n'abala bangi abana abatwegasseeko mu kaseera ako emberebere ng'etambulira ddala my dad sana. Ndina musajja wange muzungu ali muzungu twatuuse dda
musajja aleka yagala nnyo white kubanga bw'otunula ennyambala ye musajja wa ma white nnyo sanyusa okulaba ssebo. Amina bro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Obulamu kansobire bulungi nnyo. Alhamdulillah. Oli otya? Ndi bulungi. Abatuse ku mirimu ng'otusereti olwakakuba. Alhamdulillah kasita otuuse. Abafiiriddwa abantu mu njega eyagudde wano ab'amafuta. Bambi. Nsaba wakitiibwa Allah abagumye. Nsaba n'abafiiriddwa ababe n'abalina abalwadde. Nsaba wakitiibwa Allah abagumye. Bambi family yafiiriddwa abantu mu mafuta. Bambi nyongero basaasira naye abantu bannange bino ebintu baze babyogerako. Accidents muzirabye. Bw'olaba nga accident ng'eguddewo nga yakirole nga kyamafuta togendayo. Nanti Alani ng'oine ndaba gy'okirabamu ng'okirabira mu byabutagendayo oluusi ebiseera ebisinga bamu agendayo nti aba anoonya ekyokulya. Bw'owekanga nti abantu badde basse n'amafuta abo 95% babadde bavubuka. Naye nga mugasse n'amafuta ago g'abasanze nga bali idola. Batono nnyo abadduse ku mirimu okujjossa n'amafuta mu kubeera idola nga banoonya ekyokukola okulaba nga bakyusa obulamu bwabwe nga nabo beesiime ng'abaana abaki abalala. So tukivumirira okulaba ng'emmoloka egudde ng'eyo nesse kuvumirira jangu vaawo emmoloka y'amafuta yonna eba ya bulabe mukubire mangu poliisi ejje tuyambe. Olw'ensonga nti lwe twekuŋŋaanya ne tubeeraawo ffenna twali tugenda kuyambibwa. Nti ekintu ekyo kiraba gwe bw'okitunula oyinza okitunulira ng'ogamba nti nno abavubuka abo lwaki baagenzeeyo. Kitunulire sayidi zombi. Eyagenze yadde atwala amafuta gaakunaaba baganaaba wekanga nga ne kuba agenze teri yadde alina mmotoka. Kuba agenze ku mmoloka eyo y'amafuta teri yabadde alina mmotoka naye embeera ye yabaleese. Wallahi billah Alani nga sikulimba newe nandibadde nze olw'ensonga nti embeera esukka. Yesterday yagenda negwako eyo waffe mu kyalo omwana piki yagenda nemukuba yali aweesa obugaati. Nabeera ngendaga wali muloka ebici ebije zaaveyo nga batugamba ziva natete zireeta bugaati ne keeki ye natete yalina nga akapapula bwe kati kawooma nze nakagayanga nakwanako omuwala nemugulira akagaati akakeeki eyo akapapula akalingako obumuli namusanga nakakagayiza naye yali bulala namugula ecupa ya kooku naginywa ne kakeeki naye nga nange mbyagala kuba embeera nga bw'ogimanyi 10 keeki yali ya nusu ebi naye nange nali njagala naye omwana piki yagenda nemukuba. Wallahi bubi nnyo yenna nanuubuka kuno naye tetwafana ku muntu twadduka ku keeki nenkwata obuveera bwange obwo nenkuba mu nnyumba naye nsaba Allah atusaasire. So enjega eyo yabaddewo n'ekitunula emirundi ebiri nti abantu bonna nti tuli mu kweyiya okulaba nga twasolinga okubaawo. Teri yagenzeeyo ng'ayagala okufa ne Allah yabadde akiteesereza bw'atyo ng'ennaku zo ziweddeyo oba olina okukola ki okufa. Alani ekintu kyo nga kituuse ne bw'okuta kiba kikoze ki kiba kituuse. So baganda bange abafiiriddwa abantu bammwe si mu bubi nsaba kitiibwa Allah abagumye okufa tekumanyirika bakulimba. Abalina abalwadde ng'oli mu ddwaliro Alani omanya nti abantu balwadde yitako emulago. Womanyira nti abantu balwadde wano otambula n'oga nti banaye abantu balina sente tuli mu hoteri abantu buli omu alya kati gendako mu ddwaliro olaba abalwadde. Womanyira nti abantu basolinga babonaabona gendako ku ddungu. Womanyira nti abantu manyi tugenda tukuba essimu Alani ng'omuntu oyo akagenda ebweru. Hello? Wano batundawo ng'akyalina ku nnyonyi. Ali ojja kunzita lumu tubeera wano e Kampala ng'omuntu alina ku nnyonyi n'okuna ye batunda maama we yalwala omwana gwe bagobye fiizi ng'era olinga agamba nti yafunye olweyo ng'ajera kasente ng'ate wallahi billah abantu bakubulira mazima teri muntu asinga kubeera bubi nga muntu ali ku Kyeyo bazirina. Yes naye mubonaabona gye babonaabona wallahi billah Alani gumanyi tegeeza okulya nga tolya kyoyagala olya kiriwo. Omanyi kitegeeza Alani omuntu okubeera ku Kyeyo n'atuula bw'ati nga tabalina kiddako nga n'omuntu olulimi lweboga terukwatagana nga takimanyi bagenda mujja mu nsigo oba bagenda nti oyo bamutte oba guno omwezi tebamuwa. Nagendako Arua eyo nagenda Arua wano nemmanya bayomba nkume baali banyumyamu nga bansiimye. Baali banyumyamu nga bansiimye baali mu lugwa mugeze baali tugenze kuba bifaananyi
namalayo ennaku 3 aliwayo wantu gyotuuka nosanga nga badidde akawunga kalimu ebijanjalo mulimu doodo oyo bamiya nga babigasse wamu ne batuula ku bucket ono bwaliisa omwana bwe yeeriisa bali friendly naye buba wa mutima munafu tolya so naye gwe man kankuulya amazima oyo sinayogera ku kintu ekyo nze ntambuddeko naye nga bwe nabagamba eno show eri about men tunyumya ku basajja nagenda e London omulundi gwange gwasooka omusajja nansanga nambuuza ALLANCRUZ oyinayoko omuwala ng'ayagala okufumbirwa ne mugamba kikyotegeeza twali twanyumyako dda naŋŋamba alina omukyala then wayita ebbanga tono nambuuza oyinayoko omuwala ng'ayagala okufumbirwa ne mugamba seeka nja kulaba nembuuza naye walina omukyala what happened omwami naŋŋamba Alan fe abasajja abali ku byeyo ng'olina mukazi wo ng'ali Kampala omukazi akukanda sente ng'oli eno ku Kyeyo watuuse otuuse e London oba otuuse mu America oba wonawo otuuse kebe Dubai nga bw'ogambye olandinga leero ku Lwomukaaga mama yasooka ku ssimu mko watuuse bulungi tetulina sukaali ali salaamu aleeko ongatuuse bulungi munnange kola kola naye bakati mbadde naakamala okugamba ono omukyala atuliraanye ekyemmanga batundawo kati ogenza okwogerako wala alinga kyogera kituufu olaba ogenda bugenze yaluwa woogambye n'okomawo ewaka bwoti nga wabadde tugenze aluwa kukola n'okomawo wooti ne bakuwa puroguramu y'ebigwa tebiraze obuzibu tulina Alan nti abantu abamu baagala kubabuulira kye baagala kuwulira nolema mubuulira kituufu abantu babiri bakazi baabwe nga babeera mu lusuubo mukoomusibe n'omuntu ali ku Kyeyo njagala ombulire Alan sincerely speaking ogenze ku Kyeyo emyaka 2 olese omuwala wano Alan omuwala oyo musuubira kukola ki ekisooka otuuka ekiseera nga gwoyina otteekamu eno ogenze kuba 2 Middle East America 7 gyovuga 10 nsoza kuleeterawo 2 kakati omusajja ono omulaba kyakola nze ali ndi wano mu Uganda Alan oli wabweru mukazi wo mukwana nga nkimanyi oli wabweru ontegeera nga buli mwezi osasula 1 million 2 kuliko ennyumba kuliko abaana okulya omukyalo oyo alina okukwatako essente nanga angulireko ekisaati nze amuvimbisa ontegeera kyegamba nti bakyala baabo 95% balina ababayambako nkaddemu okategedde oba kaddemu 95% ng'omusajja ali ku Kyeyo mukazi wo waliwo akuyambako tasobola kubeerawo waliwo omukazi ng'ava mu piiza awo ne bw'omukuliiza omuliro gwaka ku supiidi kwaba Alan ng'ayagala okwegatta gana maaso mulaga muntu akatandika okutunula bwati ng'obuntu obubolo bumuvaamu mu maaso bwangayagala kakati ogambe omwaka gumu 2 nga buli mwezi agenda mu nsonga asooka nakuwa at least emyezi emeka konse jjukira faawe we tuyingirirawo ababadde bamukwana oyo mukamusibe ng'omusajja akole sokoli omuntu yagenda ku Kyeyo alese nnika baagimala ate jjukira obusiraamu tebukkiriza kukola ki obusiraamu tebukkiriza kwenda benda ku mukolo kwennyini ng'onyumya amaze emyaka 2 omuntu amaze nnika oba kale bagenze mu church ne church enyine Bible egamba
okwenda kubi hata toyina ng'egyo kinyonywa omuntu bamaze omwanjula emikolo giwedde bamulese mu maka amalungi gwomanyi kye bayita okubeera mu maka amalungi nati buno obulamu bwe tutambula bano abala balina kigwena kyotumanyi ku bawala abo asooka nayayanira obulamu obulungi nga bwabwagala ayagala okuvuga emmoloka ennungi ayagala okwambala obulungi ayagala okuwunya obulungi atuteko bakwano be awutu byonna bituuka nebijja omusajja emmoloka weeri abaana batwala ku ssomero omusajja n'omugala tokola kati atuka ekiseera nga yeetaagamu ka sekisi agenda kajjawa foni sekisi ogimanyi kulira biwulire jamu ku ngoye ddamu saidi eno omulamu bukomyewo ebyo byekisiru ali foni sekisi atambula ekiro ku ssaawa mukaaga era internet abo emikutu gino ojja nomala bagandi bakuŋŋanya obutambi obubeera bwa foni sekisi ekiro kuba Kyeyo ebitundu byekyama biyinza okukuyitako wano ku landisita obaoliawo nga byambuse makindye nebiddamu nebikkirira kyali wajala obaoliawo nga n'ebyomuntu babikyeyalinze bikutuuseeko lwaki tudda mu kwebuzaabuza ebyo ebyekisiru mbu mukwano gwange mukyala wange Eva mba mukubira foni sekisi omuntu akulaga kyoyagala kulaba omuntu nga tayagala kwenda akuwa ekyoyagala kakigweze Allan mukazi wo Allan ali muzungu ankwana because tamwagadde gwagenda okwagala tagenda kukugamba era agenda okugamba nti ebyoŋŋamba babiŋŋamba dda gwagenda okwagala agenda kwogera byebimu nkwagala kakati omuntu ng'olina omukazi ng'ali wano ng'oli ku Kyeyo 95% tubabeereddewo nnyo abatalina bakazi nosanga ali kati nga mumbeera mwene nze nkuba ebadde nemeseza okuva ewaka nga wallahi sina kyakusalawo ng'okulinnya takisi oba booda ng'enkuba etonnya sirina mmotoka wensuula okuvayo obuvayo okutuuka ku kkubo ebisooto byokka kati nga Allan olina kuŋŋamba nti ali kankukimekaawo kuba sirina mmotoka kakati omukyalo ono osooka nemmanya bawo ali ku Kyeyo buli kimu bakirina omukyala talina kyajula omusajja ali mu Amerika mukazi agenda muteeka ku $2,200 z'emmeka miliyoni 7 omusajja oyo omwezi asobola okufuna $6 nga 6 jukira bakola part time nakola essaawa nakola n'agattagatta obuwaya okukakana ng'omukazi ali ku $2,200 balina n'ennyumba gye bazimba omukazi kyakuyamba kyokka takuleeta waka wano watambulira bw'ati ngenze ku makeup twafiiriddwa gundi awo omugattira obuwaya kakati ebiseera ebisinga bo tebamanya nti omusajja ono mukasolinga asolingira jukira ffe abasajja tukolera mukazi na mukyala njagala ombulireyo ko Allan mukazi n'abaana njagala ombulireko omukazi eyali agambye nti ekyo kyapa kiriko omwana na bba wange oba nze nkolera bba wange na mwana gwe njagala okambule oba njagala ombulireko omukazi yagamba mbu ngenda kufa ngenda kulekawo omwami n'abaana Eva yagamba bwofa ogenda tutulekawa bo tebafa ekyo njagala okimanya omukazi tafa bwofa omukazi ng'afa ati nomala omugambako nti ogenda kufa oyagala kunzita mukazi ajja gwe wankuwa ogenda kunzita nkutidde kakati gwe buli lwoba ng'okola ogamba nti mukazi wange n'abaana nze ali nkolera mwana wange na mukazi wange kyokka yakolerera baana be gwe toliimu gy'oli oli ku muzira oli ku ddungu era omukazi bw'aba ali ku ddungu ng'alina abaana oba ali wabweru eyo ennyumba y'abaana bange naye gwe omusajja amulina kitegeeza you nothing senga abasajja tukirawo netukimanya nti eri abakyala bano tetulina kye tuli because Allan bwenkera ku makya nga nfunye omukyala nga yagala mutuse ku ntikko ne bigaana ajja kufuna Allan agenda kimukolera nga bwe mbadde nkikola kitegeeza agenda kungoba tuvula nga emmotoka z'abakazi zitambula gy'abagulidde engeri gyetabako kaadi zitambula nakwata emmotoka gye yangulidde kitegeeza nti omuzannyo gwe nabadde nzannya waliwo omulala aguzannya ontegedde kati abasajja ffe tulina ennaku etalinaalina tulina ennaku etalina agitulwanirako nti omukazi ono buli lwomuteeka ku mwezi ogwo jjukira nti nze kennyini ali angulirako essaati angulirako engatto angulirako ennyumba agisasula eyange ontegedde mu kugisasula alina okunvimbisaamu keri bakyali be nti ali gwalina w'amaanyi ayambala bulungi awunya bulungi ku ssente zo gwali wabweru
zoweereza nze kwe nina okuvimba kubanga mukazi we nina okumukubeererawo abeere mu maka aleme kuvaamu nkuyiriddewo omubiri bulaadi okitegere kyegamba nti amabagagga abali wabweru abasajja abali wabweru kababeere bagagga ba wano nti talina nnyo obudde bwa sex alina budde bunoonya ssente nti akwata kompyuta nabiki najja ewaka ali mu kunoonya ayagala okulaba nga mukyala we nga mu mbeera mwe baali nga bakyusa ku mbeera kuba kitegeeza alani okubeera ewaka nga mukazi wo ayambadde akagoye nga tokategeera ne bajja babayita ku mukolo ne mutuula mabega era ogenda okulaba asha babakwata sanso balaba kakati wabeerawo omugaggaze nga balinamu kasente ne bayimirira bali mu maaso bwaba ali okumpi awo omugala gwedda wali kati kyebakati tebakyakikola kati entebe z'omu maaso zonna bazireka kati ku mikolo weegendereze ani yakoze ku bantu sagala musitwe abantu mubalambika entuula kusinziira ku sayizi yo si mu mubiri ne bakuteeka mu maaso kubanga bakimanyi n'omuyimbi bw'anajja gujja kusobola okuwaayo 2 10 5 omukolo gunyume yes kakati omusajja ono buli lw'abantu baatoosa okutaasa embeera eyo alani nga nze bwe nagamba nti nze mwana saagala kuwasa kati nga sisobola kubeera na mukazi wange nga musanyufu ku nze ntokera ku makya nga omukazi alina kyasobola nti omukazi agala kusebisa nviiri ate ntandika okutunda eby'omu nnyumba ontegera kyegamba kati omusajja ono buli lw'atuba omukazi ono abeere bulungi ate omukazi n'alemu okumanya nga bwe gambye nti omukazi ye tafa nze nfa teni mukazi nga mugagga ng'alina omwami nga yali amutaddeko ku kyapa bamumpe nga alani agamba nti wano bwenfanga wa mwami wange n'abaana eva w'abaana be ye yabeezaalamu gwokimanyi nti abaana bayita ababesina bakikaki gwokimanyi nti abaana baba bamusajja gwokimanyi nti omukazi azaala abaana nga sina bakikaki naye bw'aba agula ettaka ly'abaana bange which is okay ne nange ndi bbaawo nga nze bwe nkuteeka mu ndagaano ne ŋŋamba nti wana awantu wa mukyala wange n'abaana babatadde mu ndagaano zaabwe mumaliriza abamu mubasse mumaliriza abamu ate mubakotogedde bukotogezi ng'abasajja baagala kubba bintu by'abakazi ngaani kubanga kanguleko alani omukazi osobola omugulira emmotoka n'omuzimbira ennyumba n'otamutosa ku ntikko n'akwogerera osobola omugulira emmotoka n'omuzimbira mashoni n'otamutuusa ku ntikko n'akwogerera tomalaako saakimanya nti nafuna ssekibotte n'atatunuulira bbanga lye mwamala nga muli baavu n'atatunuulira bbanga lye yamala nga mukyanyaaba kwayoza n'atatunuulira bbanga lye yamala ng'ali akawunga akasiike n'atatunuulira nti oyo mukazi we bamuliisaako ku baana n'atatunuulira bwe mwakwatanga lumonde ne mulyako enva omanyi kitegeeza alani okulya enkoko etwagisalanga erina ebifi 11 naye nga mugiryako kimu esigaddemu za kyaggulu twabisalanga nga 11 nga byebala byokka njikubalira akawawaatiro bakasalira wano tekamalayo eno olwo olugezigezi lwamwe muluveeko ekisambi n'akatumbwe entwingiri kano walo kano akantu kano kabbuni masira okamanyi kano kabbuni masira kano akantu akabeera ku gwe oba tumanya erinnya lyako bakayita bbuni masira naye oba erinnya eryo lyavaawa naye teweyogeza bya kisiru ng'ogambye okamanyi nkamanyi naye sikamanyi nali nnyo eryo nti bbuni masira kano akantu akabeera ku ntwingiri akabeera kakawanvu bweka tukasala nako bwe kabeera okubeera akayero kebayita bbuni masira gana maaso kakati omuntu oyo kubanga osobodde omujjamu eyo embeera ye yeerabira mangu for example Alan kankuwa ekyokulabirako kakikuwera ku papa Mr. Kisemakula papa najja nagamba Alan mbadde njala ku mmotoka eno ng'ate ayina okimanyi papa naye alimba emmotoka yange nagendaga kati kitegeeza nti weerabidde papa ebbanga lyakubeereddewo
ontegera kyegamba ojja kubeera best man wange nkulabye ojja kusobola okunkolako kakali kitegeeza nti omuntu oba osobola okwerabira omuntu akubeereddewo mu mbeera yonna mwe mwali ala nekigambo okubeera mwavu kirala ala niffe tulina bakazi baffe nga tubakwata ne tubatwala ewaka ne babasalisa emboga ku mikolo nga tufunye emikolo waffe kubanga tuli baavu kati bwe nnolanze mukazi wange ave mu bwavu ate ye n'atasiima mba mubi n'ogamba nti kati embeera gye bayisizaamu mukazi wange bwe tugenze ewaka bamuyisiza bati kaŋŋende ku kyeyo kankuwa ekyokulabirako senga tufiirwa ewaka n'otuuka ali omukazi w'omwavu buli lwatuuka ewaka abeera bw'ati ajja n'ensawo mubeeramu ekyokwebikka alina omwana ku mugongo alina obugatto bw'okukyusa ali mu takisi boda n'emutuusa ow'omugagga ajjira mu mmotoka nga ataddeko sheds ataddeko ne wiigi ey'okukyusa n'akasenya bibeera mu mmotoka guno omutto gwamenya bw'ati yasasula ow'enku yasasula ow'amazzi yasasula ennyaanya mu mmotoka mubeeramu omuceere mu bbuutu mubeeramu emboga ow'omwavu ow'omugagga katono ow'omwavu bamwogerako bino baganda baffe jjukira tulina mu baganda baffe nga bazaalidde ku lujja bannyinaffe mukyala ali otuukidde mu budde ate omanye emboga mukazi gwe omanye okusiika emboga obedde emboga tunazikwatago gwegwe nalokatandiko salaasala mula tabulako mumuceere n'asituka ne bamutandika muganda waffe naye alimba omukazi alina ekigere oba yasambako ne ku mupiira nodda mukazi wattu eno bakuliko temulina ssente n'okoma banza otabula mu muceere bikako endagala kubanga gugenda sirira wansi naddayo naye abaana bazaala baffe abo kazi naye musiiwuufu alimba ow'omugagga tebana kyabamugagga kubanga abo bannyinaffe yabasasula n'engoye ze balimu za mukamugagga lwaki ogambye baganda baffe abazaalira ku lujja bannyinaffe gye bali ewaka balamu basenga baffe gye tuziikibwa gye bali ne baka baganda baffe jukira ala ntulinamu baganda baffe kati ala nensobola okukwata omukwana omukazi n'omusalamu n'ogaka ngende ku kyeyo sigenda muleka mu nnyumba kamuleke ewaka ne maama abo gye bali ate abo sobola n'okugoloza maama wo paasi eki asobola n'okugoloza maama wo paasi bani abo bakazi baffe betulekera bannazaala baffe ani baliko ekiseera nga tebakkanya ne baawula n'obutamu babwawula lemu afumba yiye kwatawo nnyo ne alinga omanye ebintu gana maaso profesa n'obutamu babwawula omusindikira ssente jjukira ffe abasajja tulinamu akajanja bw'oba oyagadde ssente ozisindikira mukyala maama muweeko zino mwannyinaze muweeko zino zoba okozesa bw'osindika miliyoni 2 mu kumusindikira omuyise mami maama muweeko zino okumanya ng'abasajja mu basiru tutuula mu maaso kubanga omusiru bw'asemba ku layini y'abagezi ate ku y'abasiru yakulembera ontegeera kaakati ate kyasinga okutabira ku muntu omusiru bwe twasembanga bwe twasobola kusomera nga musiru tusooka netulowooza nti ate yafa nitamanya nti n'omusiru naye akula najja ate mu society kakati bw'osindika ssente zino omukazi ono asobola okulya miliyoni 2 nnyoko n'atamuwa ssente zenkuweereza genda zigyeye ku Western Union mami ssente ezo waako maama emitwalo 3 miliyoni 2 abaana abo obagulireko engoye juni yangambye yeetaaga akagaali emu 7 n'agitematema then wangaye tolina bizigo ogendeko neko classic skin salapa okutereeza olususu naye lutandise okufa n'atera okudda ng'asirika maama ng'atandika okujeerawo nga wayitawo olweggulo nga maama asindika audio ali salamu aleikum mwana gwe kadde yange ng'ekutuse banange Aisha tannakuweereza ssente ng'okwata audio ya Aisha maama tonnamuwa ssente akubira direct olwo salamu aleikum maama wo saazimuwadde nga tezitumala mbadde nkusaba osindika endala wadde manyi tugenda zikozesa zitumala ye lwaki tonzija ewa nnyoko
Lwaki tonzije tosobola kufuna musere zipangisa lwaki tonzije wannyoko omukazi ambonyabonyeza okutuka ku kiseeri sembayo omukazi ambonyabonyeza okutuka ku kiseeri sembayo olwo mwana omulenzi gakola reacting atyawo bamuwadde bamugambye Aisha kakubire Salamu alaikum mama emitwalo 3 genkwato gasiima oyagala kunzitira mukazi mama oyagala kutta mukazi wange tomwagala okimanyi bwe batojagala mukazi wange batonjagala eno nkolerera gwe na mukazi wange bwe mujja waawo ne muntu atogenda kufuna wadde ekintu ekyo nkikubula bwoteddeko ogamba nnyo kaakuzaala wallahi ogamba nnyo kaakuzaala kankweyo sinali yemu nze mama wange ampita mizigo lwaki ampita mizigo namubuuza lumu lwaki ompita mizigo nangamba nti kati nze gweze nnyumba zange nazimba ye gwe nyumba zange nze sakula na mama wange nakula na jjajja wange gwe nyumba zange era ngamba nti wayi abapangisa bampeyo ku ssente sirinamu yenze era nze nyumba nze bapangisa nina okusala amagezi okulaba nga muwa wallahi ala nine bwemba sirina kubanga nze situlina kyabutakula na mmange tuna kyakubeera na lubuto myezi 9 nentunulira bameka bempadde lidiya nga tumaze okuhavinga sexy bameka bengambye nti tujjamu olubuto bameka abazijjeemu ontegeera nze teyanzijaamu situnuli ebyo kyovulaba nze sirina saligama nti mmange simwagala ate wange tasobya jjajja wange tasobya tata wange tasobya olimba abo tebasobya ne bwaŋŋamba ki lwaki nina byenkonsidalinga okulaba nti teka okuba wendi mama bwakere kyanagamba oyo omukazi simwagala aba agambye no kiri mirundi ebiri nakimubuuzaako maama nemubuuza maama oyagala njagale mukazi ki nga njagala kumanya ekyo nga bwokyogedde nti maama bwakera kumakyala nga nti oyo mukazi simwagala alina ansa gye yamba kyokka nga zaawukana neya jjajja maama namubuuza oyagala mpase mukazi ki nangamba nti omukazi gwogenda owasanze ngenda obbeera naye ekyo kibuuzo omubuuza kyakyana kito omukazi gwogenda obbeera naye nze gwondaga nti ono mukazi wange gwe ngenda naye jjajja ne mubuuza oyagala mpase mukazi kikaaki nangamba saagala mukazi mukyafu saagala naluwali ye mukazi ayomba nangamba bwekyo kimala kitegeeza nti kasataba mukyafu kasataba naluwali oyo kiba kyangu osobola omufuna sase kutaka nti nze simwagala because mama bwagamba nti omukazi gondetera lwaki tuddira abakazi baffe ne tubagatta ne bamaama baffe olw'okwagala otuwaana olw'okwagala otuwaana okisegeera kubanga nti nze njagala alani maama omukazi wange ampaane nga bwe ndi ow'ekitalo kyokka ate nze maama wange simuwa budde mbuwa mukyala omukyala mulabye bukulu ontegera kigamba omukyala essaawa yonna agenda maama wange tagenda ontegera kigamba maama wange nze yafiirwa maama we yaŋŋamba ekigambo yaŋŋamba nti nze bazadde bange baweddewo wulira omuzadde naŋŋamba ngaabange baweddewo naawe ogenda fiirwa bazadde bo ne mubuuza kikyotegeeza naŋŋamba nti ogenda fiirwa bazadde bo yaani yenze ne kitaawo naŋŋamba n'abaana bo bagenda fiirwa bazadde baabo naŋŋamba bazadde bo bamanyi bazadde b'abaana bo bamanyi yeggwe naŋŋamba nti beera mwegendereza n'ensi otegera ebigambo ebyo kakati abakyala bano ekisooka tusooke tubaawule ne bamaama baffe tuleme kuddira bazadde baffe kubagatta ku bamaama baffe tuleme kuddira kulowooza nti nno bazadde baffe bali wansi ku bakyala baffe kwata mukatonaawo Jose twaleko mu bulango bubiri bwe tukomawo tutandikirawo tovaawo kikutwalira obudde bungi okwekolako naddala bw'otuuka ku kukola akasige teweeraliikirira Prime Touch Makeup Studio be bakugu mu kukola obusigo obuwangaazi mu bika eby'enjawulo okuli microblading nga kano kawangala okumalira ddala emyaka 3 microshading nga kano kawangala okumala emyaka 5 saako ne combination ya microblading ne microshading ku Prime Touch Makeup Studio tukola ne facial okendeeza amasavu okuggyako obusundo tattoo tukola permanent
permanent hair removal okosaako ne body waxing. Premtouch Makeup Studio tusangibwa ku Ginger Road ku kizimbe kye Toban Center omwaliriro ogusooka Suite 51, 52 ne 53 nga wakava ku Food Hub. Okumanya ebisingawo kuba ku Note 755 536 697 oba Note 773 878 669. Premtouch, where beauty meets precision. Wano ku Hasi Beauty Parlour tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyoyota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby. Tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement. Essimu tuli ku Note 726 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlour, a world of beauty. Okay, kale mukulikeyo mu bulango bw'abakama baffe. So tulina okumanya bakyala baffe ne family yaffe tulina okukoma. Kati tugala ntuddira bakyala baffe aladi ate waliwo akalala nga mukazi wo omutadde ewaka najja ne yeegatta ne maama wo nga muli ku Kyeyo. Tekisoboka. Olwo nate bamaze okukwatagana waliwo ate abaawukana. Ayinza va mwana we. Waliwo abayinza okuwawukana maama ne mukazi ne baawukana nga tebakkaanye waka. Kakati ate nga wabasanze nga bakwataganye ate omulenzi olugwamu. Oli lindako. Kannyole bulungi. Nazaala nga yakwataganye ne mukazi wo. Tulina banazaala abaculupya bamaama baffe abatuzaala. Juga tulina bamaama baffe nga bazze mu mulembe ogutali gwabwe. Obako nkanyonyole ntya nga maama alemezzaamu omusanga ataddeko lipstick akubya akasikaati ontegeera ataddemu ka vesti ali massage osegedde ajingidde mu mulembe ogutali gugwe. Oyo aba mulala mukko bwe yegatta ne mukazi wo ng'oli ku Kyeyo. Mama asobola okwegatta ne mukazi wo. Mulimu omuwala ono asobola okutegeera nti omuvubuka ono ali awulira nnyo jjajjaawo ba maama we. Nkoze ntya kamujjeko amaaso omanya akanaakulyako amenvu kasooka kususa. Najja yeegatta n'ennyoko n'asooka ayagala nnyo maama wo. Maama wo naayagala ki? Yeeyerusaako ku akazigo takavaako pafyumu obusikaati obw'ekibi abo muleetera mu tawuni. Byonna n'abireeta bali bameka? Babiri. Goliwa ku Kyeyo oli mu kunoonyaamu oli mu muzira oli ku ddungu. Maama ali takyanfaako byonna takyabimba bonna obusente bwenkwa bwe busente bwange bwenzija ku dduuka. Kati maama nze oyagala nkole ntya? ko maama simu. Ali salamu alaikum. Omwana abandi batomusobola mukwate addeyo ewaabwe. Omwana abandi batomusobola mukwate addeyo ewaabwe. Okutomya n'okuzibula ng'otaddeko ssente z'omwana ez'okukozesa n'ez'okumulabirira. Oyagala tweri enkuta, oyagala ndi engalo. Gonzaala. Mama wonga yakobye ku paasi. N'agissa wansi. N'ogubaguba awo olononyeza Alan yali wa mobile money. E Kampala. Alan salamu alaikum. Ekyamazima wendi sobola kufunira ssente. Naye nyamba nterako maama milioni 2 obazireko Aisha milioni 2. Yes, tugenda labagana ole gulonga nyinyuse. Because now wa mobile money tumanyi musajja wakuteekako ssente. Oba oli ku Kyeyo. Ate n'okuteekako oluusi akutako n'akuteramu n'abiri naye weyagalenga omwana w'obulenzi. Ne balyoka bakukosa akajinga kubanga nga tebalina kye bakoze. Omuwala tolina bw'ojja muleega kuba abeera n'ennyoko. Ontegeera nga beegasse ne maama wo. Omwana tolina bw'ogenda kumuleega nkaka yeegasse ne maama wo. Omwana lwajira nga maama ali maama n'ayiwako essimu kuba maama wo muwulira nnyo. N'amukusibako nga ne bw'oba omukooye. Talina gy'alaga ono. Oyo gw'olese tabeerawo talina gy'alaga ono. Maama yali akusibyeko omukazi. Maama ono alina ensiba gy'akusibako omukazi nga balina omulyo gwabwe ababiri abo. Maama ng'akubye emmeeza. Gw'oli ku Kyeyo gamba mikati mbikoye. Omukazi muleka agende wabwe omwana amukulekerawo. Talina gyadda. Awo nange kakasa nti siri nnyoko. Akagamba ako ojjukira abasajja katutiisa. Akagamba ako katutiisa Alani. Maama okugamba mbu size nkuzaala.
mpozi nga siri nnyoko bw'ogamba nti ono omuwala omuleka nange ndeka nkutadde ali nkubidde maama essimu esente zempereze waka bwebiti ne bwebiti ng'ate tudde olwo ku nnono olunze ali nkubuulira eddiini yaffe tugamba nti ejjanaayo eri wansi w'ebigere by'abakadde bababiri maama ne taata bayibuli egamba otyanga kitaawo n'ennyoko ennaku zo zeeyongere ku nsi bonna obunootinga nagaga nti bameka abajjemu embuto ye mama ogwo ine mama otagulwa ne bwabeera mulema ne waba afaanana atya n'okuba essimu bamaze okuleka enjiri n'ekujjula mama nsaba kunsonyiwa kati tukole tutya maama shadi oyo tukoze tutya maama ozzeemu ako obuntu nina wendi ngenda kukubira n'ayita muwala we akomyewo nagamba oyo musobola akomyewo andi wano katukoze tutya kuba kati engeri gyali bwatulina okufunayo kyetukolaki mama muganda wange agenda kutuula PLE tetulina kusasula registration ne muto wange bamugobe fees babanje mwana mukodomi we bamugobye ssente taasome ne muganda mulala agenda tuula PLE nange kennyini wennimira abapakasi babanja ssente wallahi ali ku Kyeyo naye ng'omuntu oyo ali ku Kyeyo kankuleko Alan we yabadde ali naddala fa buli gwe batufujjira n'amalusu ku Kyeyo nze sigerako ku Kyeyo naye embeera gye bayita mungi manyi omusajja naddala abo balabirira abakadde ekikale nkikuyita nekikufujjira amalusu wallahi n'okitula bwoti nga wokiteerako oluyi tulinamu ababaana abakadamu abababeera ku byeyo ng'akuuta ttooyi nga n'okufuna eyimu eyogera ku ssimu atuula ku ttooyi ne bulash n'abeera n'asumulula amazzi n'adda ku ssimu n'omubuuza nga mpulira ebiwogana nti essi naye ng'asumuludde mazzi abali wabule bamanyi ayoza ali mu kukola naye nga wano ffe tuli wano tuli kubagadi kudiigudde tuli mu kulya kasente kaabwe naye nga ffe wano twegasse ne bafamire memba tuli mu kubba ninze kye nadowooza Alani naddala abakyala bakazi baffe be baleka wano ng'omukasajja agenza ku Kyeyo ebiseera bisinga kikuteesa ewaka ewaffe kusevinga kasente jjukira abaana abo akuyita ennyumba nga ne sente sizeesasula olimba omwana najja kugamba ennyumba yakakadde alaninga ennyumba ya 3,000 5,000 kubanga eri ennyumba nga ziri wathe sente zire nga teziri around Kampala omwana asobola okugenda katugeka nkweze ngaekiteezi eri ennyumba nga eri n'ebisenge 3 ne dining nga ya 5,000 naye ng'omwana bwagikuyita kakadde towakana kitegeeza omwana oba omutadde ku mwezi gwa 5,000 omuwala ne muwezi okukozesa abaana balina okulinnya vaani abaana balina okutambula kyokka naye ayagala ezize endala eziri ku straight line ne renti wedduuka wakolera omusasula kyokka akola renti wedduuka kukanga kugambe renti wedduuka omuwala wakolera ava mu nsawo gyo kyokka edduuka liggulawo wallahi neweegattaga tekivaamu n'ogamba nti kanve ku bakazi kyova olaba nti ebiseera ebisinga akasabbuuni katambula nnyo ku Kyeyo kakutula nze akagamba nkamanya wakakuba nnyo si nnyo takipuliriza naye kakuba tuyagala nkega kati ale ne bamala bateekawo emmotoka nti tugenda wabweru bane tugenda ku holiday ate kubanga kasabbuuni yalinnya waliwo ekyuma nga nnyonyi nga waliwo ekyuma ekikebera ennyonyi eri awo twatwale ku holiday Dubai emyezi egi tugereko e Dubai tuwummuleko ate kubanga kasabbuuni gwolinnya ennyonyi esituka n'egenda nga tugenda omuntu ogwo ayinza okuwonawo Ssaabasajja Kabaka oyo awona era owekanga ng'ennyonyi agiri mu bwomu nga yeesoboledde bw'ati omutanda waffe n'alinnya n'agenda yeeyagale Obuganda bukoze eki naye n'omwana ogamba akasabbuuni atakakubangako ennyonyi yo tugenda ku holiday mashini weeri awo ate nga mashini bw'ogingamu eraga n'emirundi bakuleetera memba wa palamenti nga ali mu 100 mwaga n'ogamba ate otukoze otya minisita n'ogamba ate minisita so
ebiseera bisinga bakyala baffe okuteekebwa baba savinga ssente ezandisaasaanyiziddwa bw'omusajja ono bw'agenda ku Kyeyo ebiseera bisinga manya nti ali ku future yo n'abaana baba akuzaddemu kubanga abaana teyabeezaalamu. Kankunyumize kano ka story. Waliwo mukwano gwange ali mu America. Batoba wano ne girlfriend we kuva eyo mu kyalo. Guy n'atoba n'ayiya. Ebyo badde n'agenda mu America. Bw'atuuka mu America kyampalira emyaka 10 okufuna obutuuze. Naye mu myaka egyo 10 n'akomawo wano. N'aravuga bwe engeri gye nfunye akatabo na biki kadala ndiko okubanga nzirayokko. Nga buli luvannyuma lwa myezi 3 ajje Kampala n'alaba ku mukyala we n'omwana. Omukyala n'andiko mukubira essimu n'amugamba oyina amagezi. Ennyumba ogizimbye, motoka ogizimbye, abaana basoma amasomero weebale nnyo. Goza nze mbeerawo ntya. Buluva odda okuva mu America buluvannyuma lwa myezi 3 kagina emyezi emirala olowooza mbeerawo ntya. Ate n'emyezi 3 gino gyakomawo muva Bulaaya aba alina otutambulako ataabuuze ne ku bantu olowooza nti obudde bwonna agenda bbukuwa. Uliriza wano bwodda ogenda wa mamawo ogenda mikwano gyo biki ererede osiba mu bbaala obeera nabwa mukwano nange mbadde nzize kufuna kaki ka vacation nesinje naye nga n'obudde era obutambula nabo n'abaana aba nabo. Omukazi n'ayomba nnyo naye nga baali banaku. Naye nga ku simu bw'abeera mu America amujjukiza nejjukira gye twava n'obulamu bwe tulimu essaawa zino. Gube mabega ne buno oyagala buliwa. N'amugamba kati kino kankikubuulire. Babita Shadrack ojja kunsonyiwa. Namugamba Shadrack kino kankikubuulire. Bw'oba okikakasa nti ffe ekituufu okololerera ffe tutikke otujje wano tubeere naye mu America. Kooli kati bwe nkutika ne nkuleete n'ebintu byaffe byetukoleredde ebiri eyo bagenda bigira kale tukole bwe tuti jangu nga ku vacation mu America nga bwoddayo. N'amugamba tetwagala vacation. N'amugamba vacation yesoboka sooka ogira nga bw'ojja nga bwoddayo n'abaana. N'amugamba njagala kujja gayinde bamuteyako akazito. Actually yamusaba akazito yali maama we. N'amugamba waba kyayagala muleke mwena mugende mbere mu America. Shadrack n'ajja n'omukyala n'abaana n'abatwala wa mu America. Bw'atuuka mu America yanga yakamalawo emyezi ndowooza nga 5. Omanye ye Bulaaya waliyo omuze. Omusajja ajja wano omukazi n'amutwala e Bulaaya. Bw'amutuusaayo mbu abakazi abali e Bulaaya nga batandika omuwa lecture. Wano mu America omukazi yafuga. Wano mu America omukazi kyayogedde n'abaana tekiddibwamu. Muddukeko biki teekawo biki kimanyi Saudi support bamutemenga ssente ennyumba. Omusajja eyakwata amakaage eyakwata famire ye n'agitwala mu America. Bwe twogera obudde buno ennyumba baagimufulumyamu. Omukazi yagitwala. Omukazi n'agamba n'ogamba properties eziri e Kampala ze tulina njagalako 60%. Subhanallah. Owulira ayagalako 60%. Ali Guy kweyo program gye twasemba okukola yankubidde essimu n'aŋŋamba oyo omuvubuka bwe kiba kisoboka ffe tujja kuteekangawo fundraising ya Ali asigale ng'ajja CRUZ totugirawo omuvubuka oyo bw'abanga byagenda okugaba ebimu abasajja. Kakati bw'oyogedde ku issue eyo bw'oyogedde ku issue eyo omuvubuka yaŋŋambira nga Allan wano e Bulaaya omuntu tamanyi kye bayita muzira. Oli yeegombawo kujja ne Allan n'okola ebintu omuwala gw'olese gwe mwatuyana n'ayagala te yakulaba ng'oddayo ku zero. Kakati message yange eri abawala waliwo abatemamu video njagala kano mukasalemu. Ekisooka buli lw'obanga olina ky'ogenda okukola nnyabo mwannyinaze muganda wange maama lowooza gy'ovudde. Buli lw'obanga olina ky'ogenda okukola Allan omuntu yenna buli lwatajjukira gy'avudde aba tajjukira.
buli lwoba ng'olina ky'ogenda okukola omusajja oyo tuulako wansi ofunemu ak'omuntu sense of humor. Enkwata nze n'ensigala wano n'ensindika omukazi ku Kyeyo boogera bino wamuleseeyo awase lwaki yali tagenda omusajja takwagala kusindika atya ku Kyeyo yakuleseewo awase ye omusajja bw'agenda muleka agende yagenze kukolerera abaana be naawe ontegeera ye tebamuleseewo fumbirwa ontegeera naye buli lwoba ng'ogenda okukola ekintu tunuulira ku musajja ono obulumi bwalimu nti ekyaddala gwe mukazi gwe bweyambalako ku lugoye ng'olowooza kiro n'omusanga ng'alina akaleega ke kamu natuka ne ku mbeera egamba kasa kabeera munda ne bwenkakyusa nkakyusizaani kabeera munda kanusu 800 saa zino oli mu dduuka liri mu miliyoni 100-200 essaawa zino nga n'essaawa zino weebase ku dduuka waggule abaana bali mu kukola omusajja yakwata emitwalo 3 egya $, bwe bukadde 10 something buli mu bizinensi awo talina bwakuyita yakulaba bukulu n'akusiima bannange Allan ewaabwe waliyo bannyina waliyo baganda be waliyo abaana b'abakojja baabwe Allan omusajja ono yakeera ku makya n'akulonda mu bangi Allan kigambo omusajja kuyimirira ku magulu ga 2 n'alonda omuwala n'akuteeka mu bulamu bwe kizibu ekyo kimanyi bulaadi abawala abalungi bameruka enkya n'eggulo waliwo otunula ku mukazi n'ogamba nti oba ate napapa ng'alinga ekiti kwe batemera ennyama nga yenna asensebuse naye nawe kenyini otula n'ogamba nti gye nvudde n'omukazi ono weewaawo nga mulimu abasajja olw'okuba ng'afunyemu kasete n'aleka omukazi ono gwavudde nayo naye nabo bakyamu naye omukazi ono ebiseera ebisinga alina ensobi gy'akola yeerabira mangu omukazi yeerabira mangu Allan omukazi yeerabira mangu nti bwe mba nsobodde okubeerawo ne ali tubadde tutya nti ze naliko mu mbeera nga tugenda ku lunaku olukulu ali nandeke waka nga sisadde nga tewali sente za lugoye ennaku zino nina ne zengaba emmere gye ndyako si gyagiddamu Allan twaliko ku mbeera erya tosi y'omugati nga tugiryako gutya oli ku mbeera etaguddako chapati musalamu neddo ojja kulya neddakawo ojja kulya kasasiro kwe mwasulanga ebijanjaalo mutekako byoya bya nkuku ebipande bya KFC tebikyava kasasiro olinga agikubira akalango olw'okuba omusajja weerabidde walinako n'ennyindo nga nnene bweti nga ne bwogiteekamu ekijanjaalo osigala ossa naye kati wafuna n'akagifunza amatu agawumula pini waziteekayo lipisikiro kyakuba wakubbaafu omusajja byonna abikoze feesi yo enjala obeera ku ssimu n'oteekayo akagero omwana n'akubyoga oli bwoti ng'oli kugaffa e Bulaaya balinamu n'essimu ze bakuba wampadde emitwalo gy'enjala 2 ntuuse wali nno nga sente tezimala ngenda kukola ntya basiigeko omukono gumu genda ku mobile money ku MTN yange ojjeko emitwalo 3 ndowooza siiryewo mukwano nnuune swiiti omusigisiza enjala za mitwalo 3 n'ekyokulya akyagala ate omukazi agenda nagamba nti agendako kulaba ku bantu beewaffe ansoba ogifunye agenda ngalonsa wamona omunkwatire Jose agenda ngalonsa kakati Allan tusiime nnyo abantu abatuteeka mu bulamu bwabwe naffe tuteeka mu bulamu bwaffe nti nnyabo bwenkeera ku makya nenkulonda mu ndulundu y'abawala abamerukanga obutiko omwana najja n'akabina Allan ng'osobola n'okasiikirako chapati omwana naleeta ebbeere nga yazaalako talina mukaleega naye nga lukasi ali kuyita ali jangu wano osegeera naye nga gwe nkugumire nga nti omukyalo ono mmanyidde ennaku naye nze ndi ku Kyeyo njiyiza ggwe naye ku Kyeyo gwe n'omanya nti eryo olina ATM machine jukira nti omuntu agenda ku Kyeyo banka babuuza abali ku Kyeyo eryo n'abali ku Kyeyo wallahi Allan ng'ekibalemesezza okudda talina kyaleeta wano nkaddemu okategeere eriyo abali ku Kyeyo ng'ekimulemesa okudda talina kyagenda kuleeta wano nga wallahi yasira nali myaka 10 nga kasente ke yali alinawo yakaweereza eno ne bamugambe nteri kiriyo sente omukyala yamaliza ennyumba ya nnyina ne muganda we n'amufunirako pamiti yamufunira n'emmotoka gy'avuga eri mannya ga mukyala oyo mumanyi gwenjogerako ennyumba ya nnyina yali nnyimpi ne bagyongerako ne bagikyusa n'ebira ya French ya mwamba
ne bagikola munda ne bagisiba tiles ne bateka buli kimwe kyetaagisa kuba mikwano gye gigendayo asula mu apartment muganda yamugulira truck ontegera kigamba kakati tubeera mu bulumi obw'ekitalo jjukira ffe wano tewali atulwanirira bw'oyogerako mbwe tulina obulumi kati Allan nga bwonzije waka ekitufu ndi ku bigere ntegeera omukazi okukubira essimu naganja akusiba nviiri enkuba etonyeeko n'omugamba sirina bw'omala omugamba nti tolina taddamu kukubira ng'akubira omulala gwekimanyi nti Allan musobola okugula essimu y'omukazi abantu 5 okimanyi nti Allan musobola okugula essimu y'omukazi abantu 5 14 Pro eri kuseremeka miliyoni 4 no tukomewo komawo ku ndala ezikako ko wansi 13 miliyoni nga 2 yes alina Allan alina Jose alina mukwano gwange Ivan Van computer ku Nalubega alina ne Rajabu ali salamu alaikum mwana gwa kabina kange kafulumya nyenfune emitwalo 3 njagala gula 13 Pro Max simanyi bwogenda kunkola oba nkole ntya oba ngule Tekino tokikola mbadde nsaba buli mwaka kuyita kusinzira bwofaanana kwata mukatono buli mwaka kuyita kuze tomula mukatono tukomeo tovaawo esi mukasya kano kankwanjulya emami gadgets abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga balina n'esina keyboard balina ebimotoka by'abaana ebimundu essaawa bags z'abaana bottles container ng'ogasseko ne building blocks balina headsets z'abaana balina smart watch zonna ate nga ziri origino balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04 gambye ekikwasagana ne education gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga tukomyewo kakati essimu zino mu kuzigula jjukira gwali ku Kyeyo gobeera fayino ng'ogenda kugula namba nkyakujjira ali bwe mwakusalira emiwendo oba ngule Tekino wano mu kubayita mbale njagala agula 11 Pro Max bangambye yabo 2.5 ninawo 2 mbale neetaaga ya 5 ali ogenda kusobola ameka 3 olwo tulina wa 3 talinako yadde 10 akubira Allan okusinzira nga bwoli Allan agenda kugamba nti alina kamu kitundu yeetaagayo miliyoni okongeza kagula essimu ifaana byakuweereza bifu Allan ng'ogamba ogenda kusobola 8 olwo tulina kamu ameka kokali 3 n'ekinana tulina kamu 10 akubira mukwano gwange Ivan Van computer ku Nalubega oyo alinamu kasete Ivan ya esimu yange tekyasobola ate United yatika biki mbanya agulayo ku 11 Pro Max ntaga miliyoni 2 Ivan agenda kusobola kakadde ontegeera Ivan akamuwadde olwo omukazi alina kamu 10 alina bubiri 10 esimu etya olwo ko final wo ku Kyeyo kyakola tegwa wo ku Kyeyo agenda kumala ennaku ezi nga taliiko agijjeeko tagenda ku internet omukazi yesadda akomanda sikamanyi linda omusajja ali ku Kyeyo kamuddiremu omukazi yesaddaaka n'ava ku internet ennaku ezi ng'atadde mu kapeesa era yini omukubira direct sikyalina ssimu naye nga weeri awo yesaddaaka kati tugenda kukola tutya kyokka mali nakoza sere mu kyalo nti wanandiguzeyo ki 11 naye maama nakyo kamera yakyo bw'ogiraba nakuweza nti ebifaananyi ebiba bakitunda mmeka mukwano gwange yangambe kya 2.5 11 kya 2 mmeka maama wo ayambadde ogugoye gulinga oguziina ku kyalo maama wo ne bw'aba agenze mu lumbe ennyama agiyita supu taata wo ennyama ku kyalo agiyita supu kasoke nkumayo kano nkujjire ku ennyama gyegambye kati ng'okwata miliyoni 2 n'ekino ku Kyeyo alinayo bameka 3 owe Bahrain Dubai Qatar Abu Dhabi Saudi Arabia oyo tamuyita 2 kuba gwe musaala
oba onfuna nnyo ow'omu America gwayita ezo kuba yasobola $5 otegedde kati ow'e Bahrain Qatar Saudi Arabia ow'ekyondo kya Buwarabu akina Iraq oyo abeera wa milikwesi dira mu 100 miliyoni netagayo miliyoni nafunye mu kibiina miliyoni yange nguleyo ki 11 shene ja kunyumanga okitegedde kati ow'omu America oyo agigula namba agenda okumaliriza laawundi yonna bwati ng'alina miliyoni ezitaliiko alina n'essimu tagenda gigula ki 11 akina jjukira yakoze top up ne X gy'abadde alina XR yagikoze top up n'amwongera eri emitwalo egyo jjukira iPhone bagibala battery nga battery yadde lishata n'agiteekayo wali n'alyoka agula bbere abagyeta n'okwaka eyaka n'alyoka atuuka mu bane nabagamba akazannyo nze nkasobola naye nga wallahi oli ku kyeyootoba oguze essimu nga mugiguza abantu bameka ali owe Kampala ataddeko 15 vanizi computer ku Nalubega ataddeko akakadde alani ataddeko 5 gw'omu America ogiguze ennamba jjukira ate wano ali wano mu Uganda bo beeyagalako nnaate gwali ku kyeyo teweeyagalako kubanga ono wabona agenda n'akoonesaamukko osegera kanti owaayi kangende nkooneseemukko nkoonesaangosa bakuyita ekizike bakuyita 5 segera naye owebwe talina kyakola ki kyokka oli mu kutoba bwotyo maama wo ne taata wo ku mikolo gino gye tukola alani oba ku dduwa bateekako abavubuka ab'omutima omubi swaibu gw'olina omutima ogw'ekko saagala asala ku nnyama awo saagala asala ku muceere oli mu kugula masimu oli mu kusanyusa omulala gwe bagulira essimu abantu bameka maama wo n'atuuka ku sowaani ya sepiki mukazi gwe tonnalya gwogenda kunfunamu omusera ekyana ekiri mu kuboggolera maama wo mwenkana size inna lillahi wa inna lillahi rajiun omwana agamba atya nnyoko mukazi gwe tonnalya mukazi gwe dote sowaani maama n'asembera tonnalya naawunya nnyoko ku ngalo gwoli nnyoko n'atuuka okulya omuceere taata wo n'atajja ayambadde akakanzu n'obuyulifu kayulifu musa salaamu alaikum nkumanya oli mukambwe ku mmere neetaagamu kasupu kwongera ku ttooke lyange oyagala kunkyawa nkulabye oyagala kunkyawa eno emmere bagifumbidde ggwe taata wo n'ateekawo nterako ne ku kigumba ekyo ategeeza nnyama agiise eggumba wallahi ya mungu kitaawo ali mu kyalo ali mu kulomba oli eyo oli mu kwepima eno mami wagamba mami abaana be bateeka ku ntamu z'emmere ku mikolo simanyi gye bajja mutima basooka kyankwanzi ne babatendeka allahu yaalamu bakambwemu alani omwana yali akubyeko jjeeke ku mmere nze kukyoyogerako tekimanyi yangamba ali oli wange tujja kunyumiza ku ludo mukama so anange emmere etabula abantu abaana bano emitima kakana teno bwomuntu wako ne kale n'oyo ow'okucepe kituukako nnaate ali mu bantu taata wo nnaali ati yisima nkumanyi sawansi omukono nkumanyi ompita nnyo nkumanyi muzeeyi wo naye nga wala yayagala kaceere naye ng'olina obusobozi oba osobola okugulira muzeeyi w'ensawo y'omuceere n'ogimukubira ewaka naye osoose mami mukazi wo ate noba tomuliiko weka ate nojjukira gwe mu ngeri gy'oli saponsa ayinamu owaawano oyo tasaamu oyo w'omugongo atasaamu safaari 3 ku ntikko era n'omulenzi akuba essimu gaga tatuweereza ebisaati nga binkaddiyeeko nagamba oyogera sanga mugamba ogira olindamu yakomyewo waali ate nako bakuyambye olwo wakomyewo bakutuuma amanya okusinziira ku wooli n'okusinza bwe beeyita n'essimu zireeta amanya naawe bakuyita
alunda mu biru waali tokubanze Nkuba lwaki baba kuyita alunda kisinziira mu kategole mweri waliwo abatekako abasajja abatekako akatalabusi ng'ofaananamu alunda mu biru bakutuuma okusinza nga bw'okola ki bw'oba oyagala nnyo ennyimba za papa Misa Kisemakula Misa kiwaali kitegeeza tolina kukuba yakuba ate siggwa omusanga yakusanga ontegeera kyegamba kakati nobeera mu mbeera nga gw'olina abantu nga bataano boolabira nga n'abamu tobamanyi nga nange kennyini boyfriend kubanga jjukira nze ate mba nina okubeererawo sajja ali ku Kyeyo alabye ono omukazi ono ekimuleeta gye ndinze nga ali ayagalamu ono Imam Bunimaaja omanyi nyina mukwano gwange ali Netherlands yaŋŋamba obuzibu bwakyasinza okulaba n'ekya yo omukazi we bayawukana alabirira abaana ne fiza asasula naye omukazi yamwesonyiwa yaŋŋamba abawala b'e Uganda omufuna nga talina kyalina owulira ne mutandika bulungi n'ogenda e Bulaaya naŋŋamba naye omukazi n'atuka ku levo nga ebiraba alondamu nti ali tolaba ntujagala emmotoka mashallah jagifuna inshallah bago olina gikolerera ng'omusajja era yakwetobera omusajja n'ayimirira e Bulaaya gy'ayimiridde omukazi n'agamba kakati olaba abaana ku makya enkuba etonnya nnyo kino kiri twetagala emmotoka etwala abaana ku ssomero sajja n'agamba kale sina mu bulungi ssente naye kangule paso etwala abaana ku ki kutwala abaana ku ssomero sajja n'agigula n'agamba owa bonde Success Motors n'agenda ku Success Motors bagenda kuwa emmotoka Success ankubira abo tuba ku Success ankubire omukazi omukazi omu n'agamba abamu bagamba kati wagenze okulaba ndowooza nga bonaazituwa tugenda zibba nti akale nosanga abasajja bambi nga mugonvu naga akale nedda kankubire Success emmotoka agireke mwagala gulawa titwagala gulawa sula n'omugamba genda ogule gy'oyagala abo nabo gye bali abalala ne bakwata emmotoka ne bagireeta paso binagamba pozi ovuga motoka ki gy'obeera jukira bavuga electric kanga za kukyajinga n'agamba kati ndoza bambi wagenza okutuula awo n'olaba ffe bamasiikiini nga paso yetu tulina kubeera mu paso ontereddemu n'enkumbi ne tumanya ntugenda mu nnimiro akugamba ekigambo akamotoka kali wano bambi ojja tuma oba mwannyoko oba muganda wa kanone ffe tulina kye tugenda kukakozesa naye ng'omusajja y'omu oyo ali ku Kyeyo ali myaka gye gimu n'egya muganda we ontegeera muganda we n'ekyokulya akikimawuwo ontegeera kegamba nateteka mbuloozo bigamba nti muganda wange wezimubulidde mu myaka gye gimu n'egya bba wange nga bba wange asobola okungulira kano kapaso lwaki mba sisiima kubanga muganda wo ali myaka 3 akula nesimu naga baaba tetulina kyakulya oba muto wange naye bba ali myaka gye gimu ne muganda wo omulenzi muganda wo byagaana ontegedde ate ono akusitudde amadala oganywa siima eryo nemmotoka ezo zoyogeraku nga Allan kakugereze wano nze kakugereze ku kintu ekitono ennyo Allan nsobola okujja negamba nti Allan sinnalya nogamba genda ku papazi yenna omuntu aliwo omumpe ontegeera hello Allan oyo muwe kyayagala ne bwoba toliiwo kati noli omusajja asobola okwera naga nti Success ono Success Motors oyo omulaba asobola okumpa emmotoka nampaamu omwezi ngenda kuzimuwa ssente Success kadi eyo gisigaze akamuka okapaso kameka nti kamiliyoni 2 mu mmeka akapya nti nja kwongeramu miliyoni mmeka 2 kampeera omukyalo abaana bange babonaabona ku makya ate enkuba ennaku ziro yafuuka eki enkuba emmoloka eyo bagitwale gwe tugenda kweraba Success n'agamba nti ani agikima tazze nakugamba mbu ate biki ani agikola ki nti omukyala agenda kujjaawo n'obaka essimu mbadde nkubidde Success Motors genda akwepasi eyo galona nakimalayo nga yagigyeko jukira bakubira data
bane wifi ewedeko data ngoba toyogera juko wifi nayo gisasula paso yemoloka esembayo mu Uganda ovuga motoka ki mama wa mugulira moloka ki success agambye talina haliya kati ate olwojjukira abali wabweru baba waloni mukuba waloni n'agamba nti mukyalo nenge gyayagala haliya akwagala baagala bakyala baabwe abebulaaya kale hani kankuddire ontegeera nasooka akuba ku masimu tanadira success addamu akuba nti owaaye emmotoka nga tebagikima nti akakwero katono success yenda katono kakubira aliya yabukadde 5 mu bumeka ku 6 sasa manje tugenda okukola kankwerezaawo enusu kakaaga $1 Western Union obawe haliya ngenda zimaleero omwezi ogujja olwalidde looni kitegeeza nti muno bonna oli bwabadde agenda simanya agenze mu bakadde agenze ku home alongoosezza akoze biki obonna agasegasa obwaya ezo zonna akoleredde mukyala yevu motoka ya mukyala n'amafuta ate yalina okugagula n'agattagatta obuwaya success emmotoka agiwadde omukyala aliya mukugiwa omukyala aliya era mba nina ofuna essimu nze ali ewaka ayambako simanyi webase omugole ali mu nnyumba olubakubira wa mugongo nkwanjulira ekizimbe Future Heights ku Ntebe Road kuliko ekifo abaana we bazannyira ekiri munda giyite indoor kibayita Future Kids Paradise ekifo kiri safe ate kya mulembe nnyo era buli muzannyo gw'abaana mweguli kuliko Future Kids Corner edduuka ly'engoye z'abaana omuli buli kalonda yenna omwana gwe yeetaaga okwambala okuva ng'akyali mu lubuto ow'olunaku olumu ayavula atengerera atambula okutuuka waakulira taata ne maama basuubira okuzaala Future Kids Corner ebintu byerina sizoni eno birungi nnyo era buli mwana kye yeetaaga bakirina ate nga ku bbeeyi ensaamusaamu ekizimbe kino kiriko ne hotel gye bayita Future Hotel and Suites erina ruumu ez'omulembe nnyonjo ate ng'abakozi bafaayo nnyo abagole mujje mufune obulamu obupya ku Future Hotel tuli wano ku Entebbe Road bw'oba ova Kibuye tuli opposite Book House awali Zion Offices ate bw'oba ova Entebbe tuli Kibuye nga tonnatuuka ku mafuta ga Total kuba ku ssimu 0743 92 17 61 oba 0765 52 00 38 jangu otulambuleko ozuule ekipya omugole ali mu nnyumba nekyo tugenda okukola abaana ngenda batwala ewasenga waabwe tugenda tumuselebrating ku Friday tugenda ejjinja nego lwaki atagala nnyo ejjinja ewaba emikolo ejjinja ewali akafu newegatta ku muntu nakuba omulanga nga nnyanja yokka yeewulira wasegera wallahi ya Mungu gayi nasooka mu mwaka yagenda avuga ngendabiramu eri wansi guno omukono guli wano mame ng'omugulu agumutadde wano bwati nga bwe sinapu kweri body ndi mu vest yakanyama gye amafuta ani yaguze omukulu ale bla etambula ya masai amafuta beeteramu emmotoka eyo gwogigulira amafuta ne batuuka na mawojjolo omukyomo mukulu n'avaayo mu vest mu kinu n'akwata mami bwati ne bagenda ku mukyomo vest omukyalo oyo bw'omukubira vidiyo call ng'ali mu mmoloka avuga ayimirira omukulu ono abadde avuga nadda emabega ne yeebaka wansi mu mitto babe ndi mu aliya mami nosanyuka natamuza olimu nani timunze kasaka jitaka mmoloka saka teka muntu mulala mmoloka nge kifo kyo baby gwe ino kitulamu era wodira ye kukima ku kisaawo nawonye speso nze kugwe kwa sivaka bangambe bigambo ki gatako kano bakwata snap kanti abakimanyi mbu ku snap videos abutera ku status n'olaba kali bwakwata
nateekako stress ye taliako omusajja aguze aliako n'agamba mufune ku basajja abategeera omukyala bwe bamukwata tamussaako kati n'amaana n'agenda mu kavidiyo ka snap n'ateekako ali neetwalira ali baafunye package naawe akukolera eyiyo vidio zirina kutambula mmeka 2 bano bonna abalina okumanya ku mmotoka eno gye yavudde balina okuviewinga vidiyo eyo nga naawe mwoli kagigula because mukuweereza ekifaananyi alina okukonfaminga ku viewers nti waloke yatadde ku sitasi baakalabe bameka era screenshot agikuwa naye nga nze Allan ogwe tetuliiko ontegeera musajja wange nga n'akafaananyi kali n'amanyago eyo yiyo gwagiraba wekka ne banno mwe mugwa mu kkowa eryo abakumanyi nti gy'oli ab'eŋŋanda zo mufune ku basajja abategeera basileya be tuli mu gurupu nga tulinamu ebinnyo byaffe ebiri e Kampala eri vidiyo yamufune ku basajja abategeera jjukira amafuta ago mugagula abantu abatakka wansi wa 2 ku 3 jjukira mugongo talinaako mugongo ali omu ku kyana kya tuleera ye waakulabirira bebi kuba yababeeza omukazi omukulaba ng'alina kasimayiro tuli ffenna oba so abantu abali ku Kyeyo tubavaluwinga ennyo Allan nnyo wallahi balina obulumi ennyo abantu abali ku Kyeyo balina obulumi obutagambika anti bagamba oli ali mu America yolanjole baba tebagamba ali mu America ali mu America azirina kati ng'oyagala okimanya ekyo buuzako ku muntu eyava wano nga agenze mu America muganda we n'amugamba nti bulaza wagala okutwala mu America tonfaako amubuuze gwe yatwala yakatwala bameka Allan bwontwala mu America nga mbadde ndi wano nkwogera nga bw'otanfaako nontwala mbuuza naakaleeta bameka nze abadde ali wano ayogera ebingi ndi wano nkuba kerere nkuba opepe ndi ku peregesi nga bwe batantwala nze bwe bantwala naakatwala bameka ontegedde kati so abantu abo balina obulumi oluusi tetubajjonkera nyo tetubassaako nnyo mutima nze na mukwano gwange Michael ali Netherland ayina ewaka abalongo n'omukyala Mike buli mwezi ali mu miliyoni 3 kubanga era atera okungula essimu nangabula yansirikako newe yansirikako nenga nenkuwa ebifaananyi ezi mukyala we ayina emmotoka mukyala yajja abaana mu vaani nga vaani evuga abaana nkadde nagula emmoloka yawaka ebatwala dereva alina osasula omukyala siyawa omukyala avuga n'agenda ku mulimu ennyumba ya Michael ya miliyoni 1 Mike kyali wange kwatasobola kunyiiga Mike kyali wange ali Netherland kati wano namukubira nga nziire ne mugamba nti Mike leetagayo emitwalo 2 oziira nga bw'obimanya Uganda nagamba ali kankutereke 10 embeera zange ozimanyi buli kiwe kyange okimanyi akola mu restaurant tavuga mmere naye bamulinnyisa alabira abakozi bamuta Nampala kagamba naye ng'oluusi amanyi okunkula essimu netwala ku ssimu essaawa ngezi naye ng'anyumya Kampala naye bayidawo abakazi abo oba abawala kyokka olina azimuweeza namugamba ng'ate yalina omukubira amugambe sente ozirabye nti ojja kunsonyiwa anti Dabi asabadde ansumbiwa okitegedde naye ng'obwedda wano nga tonnaweereza bwajja nga tonnasa wali omukwano gwange munnange kanyumye kanume kuba tunatera okuba natumayiriza ali sente omusajja ndi bubi ali sente omusajja ndi bubi ali n'apala sente n'aweereza bwe yaweereza
nega hani webale nnyo mwaka nakukikategeeza ng'omukazi abadde alina kyayagala okugula nakubira nagamba oba poloti yattaka oba biki nga bibi obikolera ye oba bya bizinensi ye nagamba hello Ali, good morning. Good morning. How are you? I'm okay. So the other man I talked about, hey, okay, let me send in. No wow. Hello. Ano wewe obo ina byoli mukola nga oli wala ne wojo osindikira sente. Ali. Sente. Hello Ali. Wala onera bidde. Ogokuna agenda situle dobozi. Bakugokuna kati nokola sente nokola ki? No mutekako. Bomala sanga agamba. Baba kuyambe nakubira. Babe. I've sent the money. Thank you so much. See you. But babe, when am I seeing you? When are you coming back? I miss you. I swear. Wallahi nawe nedda. That's far. Kati kikulaga. Bwoba tonnasindika gwe Ali. Bwomala osindika. Babe. Ali nga tumaliriza. Omuvubuka ali ku Kyeyo. Omugamba ki? Kye kitambula e Kampala. Ekisooka ali ku Kyeyo kino olina okimanya. Olina okwekolerayo ebintu byonga ggwe. Ekyo kankigatte mu bonna abali ku Kyeyo. Nga kwegamba nga for example nti Alan olidde sente zange. Kubanga nyinza okwemalira muga zonna nziteeka ku ki? Nyinza okukomawo nga ndi mu banka. Olina okubeeramu ko wawotandikira. Otegeera. Ekyokubiri nti abakyala no baagala okumanya bwe tufunye. Tebaagala kumanya bwe bafunye. Tebaagala tumanye bwe bafunye. So, lowooza nnyo buli ky'oba okola. Omukyala ono gw'olina akugattako. Alani wemba nina emitwalo 5. Omukyala ne mubuuza tugenda kulya kinangamba nti aludde okulya kafe Javaazi. Aludde okulya ku Sijje nga ninamu emeka. Omanya woogwa. Bwendeka emitwalo 3 ewaka. N'osanga omukazi nga yaguzeeko omulawo. N'agulako n'akabikka kunva. Omanya ekika ky'omukazi gw'okola ki? Gw'olina. Kati njagala nnyo tulowoozenga nnyo temenga kubeera nnyo na kukyamukira. Tukyamukira nnyo olw'omukazi obulungi bwe ebiki bikyo segera. Tokyamuka. Kabina. Tokyamuka. Kyeru. Kuba kabina kakola emirimu egi. Kugenda manju na kutuula. Era n'omala ogamba mbu ogenda mu kabina gwe omusajja bagamba omutwe gwakoze ki? Ne bwe linabeera ddene litya lowooza nnyo ku mutwe. Omutwe guno gulina obwongo buweereza buli kintu abantu. So baganda bange nkwegayiridde oli wa ddembe okunkyawa, oli wa ddembe okunjagala. Ebigenza obubi mu pulogulaamu eno nenyanze, ebigenza obulungi sanyukira CRUZ exclusive. Baganda baffe abali ku Kyeyo temukyamuka, tulabe nga tusobola okutambuza obulamu nga tuli ku same page. Buli onokoma wano ng'okaaba abamu tukwagala okaaba. Eyo ku Kyeyo weegendeyo wekka obwo bulamu bwo. Wagenda kukyusa bulamu bwo. Tewagendera bwo. Eri ofa abaagala okukulaba ng'oli bubi, eri abakwagala ng'olina ky'oli. Bwe kinaakugwako ojja genda. Alan senga nali sina namba zinga abantu tebandayikinza abantu tebandintegere nti ali muzungu. Buli omu yandibadde akubuuza ali muzungu yaliwa. Eri ku bantu abandayikinga tekulina baganda bange tekulina baki. Nze kenyini ne walayikisa etya. So tetukyamuukirira. Bw'oba olina kyofunye tokyamuka. Tosalangawo ng'oli musanyufu. Tosalangawo ng'oli munyiivu. Kakkana. Buli kaseera okisibula okisalawo mu butuufu. Sibula batuuza nange nsibule. Bawe namba yo nekyokola. Ndi photographer by professional, nkola ku mikolo kwanjula mbaga. Nkuba bifaananyi ne muganda wange Rajabu. Enamba yange y'essimu eri 0704 85 2784 ya WhatsApp. 0704 85 2784. Ku TikTok nkoyesa Ali Muzungu, ku Facebook nkoyesa Ali Muzungu, ku X nkoyesa Ali Muzungu, ne ku Instagram nkoyesa Ali Muzungu. Nina muganda wange nasoma naye naba obbi bange babiri abagagga mu bulamu bwange bemmanyi. Omu ye walakira agoya kawunga ku ekawempe eyo walakira Ali twasoma naye mu primary agoya kawunga ate mugagga wo mukula nakuwaye ebbiri. Omulala Vans computer ali ku Nalubega atunda computer yatusinga ne moloka avuga yali nnyali. Ne mpira gwa Uganda ye yantwa ne ka KFC. Mutani? Vans computer nja kutwala yokko.
ntukeko Ivan Anka Ivan manyiwe omanyika twakatandise ne anko Ono kasako anko ne anko po wa klaski twaita bisesebo Ivan anko Ivan ne anko po klaski skin star pentina oyo namugamye nkuleta akasuka njaba nakulabye nga akujiragira seba akujiragira zonna bangabye obukadde buvemu ne kuno kuliko mwana yampandikideti ndi mukadde naye ndi mukadde ala niyogera nedda kati klaski njagala tugende alani nijaje njamuleta tugende ku klaski alani bakoleko okola skin okujjamu enkanyanya omugejjo bino binnamakula oyagala kutereza skin Kulu Sugar Gadgets asanga kuso cha mali yake datunda accessories wa masimu ani Kulu Sugar Gadgets Kulu Sugar mchala ndani ya gadgets aliku kino ekizimbe kibe kirina mapera bakitani bachala nga bakama bange de kalwanya gadgets atuna tabu za abana manya noni yagamba mve ku bakama bafa va ku bakama bange aliku Pioneer Mall lwanya gadgets kwali era kuvileza nga mutekako kati waliwo ate mama atunga kateni homo interior alina chero bagalanya chero kanchukula kiwano kimomo mbomo wa amanyi ala ni momo atunda katenizi ahomo interior sina ako kuno muntu wa katenizi gwe nangira ngugambye momo mama omulabye momo ali wa home interior atunga katenizi bedding biki byonna home interior interior yoka ojja mutege omulabye ne gwabana abatunga bafunye sente mu katenizi kye yasoko kola gwe mubiri obwo bulago bwa momo bato wagadde jambia tomutema ensi kya yonna bwati muve ko tobera nnyo ku bakama bange tonzijonkera nnyo banange abatoto and babu bakolera success card ez'abaana bakola ebimuli buke olina omuntu ava ku kisaawe ky'ennyonyi bakola ebimuli ebyo gift hampers emuna ebyo bampa kasetu kulaba nga mbeera obutango ba mu nnyumba kituufu landlord wange Evelyn namatovu azanya bina Uganda gyensula wolabye wensula webale kumbera amanyi n'okundeka ne mugaa siri nebbeere ivandeka nangamba ali webake kati bwe simutumira ko guno mwezi ayinza okundeka guweddeko oliota Evelyn namatovu owengabi obulungi bwakusuzizza butya oli otalandira wange webale kunkuma landira odiga okuwana abagagga ababulwadaliyo estate bakotede estate senunje mugagga wange aji asani bulwadda assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ajati mama pinki assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ajati salima assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jajja muzungu sobola kwerabira omukyalo oyo yambye nja kujja kuwona stole nkwe kusoleyo omukyalo oyo ajati jajja muzungu yankuza by the way no Tuesday ja jajja muzungu togera ku stole omukyalo oyo mama wange ajati Mariam assalamu alaikum CEO Yellowstone assalamu alaikum tata wange avuga taxi Isa mupaka enkadao assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh usna oliotya Miss Damamu Asma Dubai assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh so sibula batuuza Miss Damamu nkulamusiza yani mumanyi ya Miss wa TikTok sibula batuuliriza ize musebulungi mwera wano ku Hasi Beauty Parlour tuli bakafulumu kulabirira n'okuyoyota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwe kansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlour, a world of beauty. Kikutwalira obudde bungi okwekolako naddala bw'otuuka ku kukola akasige teweeraliikirira Prem Touch Makeup Studio be bakugu mu kukola obusigo obuwangaazi mu bika eby'enjawulo okuli microblading nga kano kawangala okumalira ddala emyaka 3 microshading nga kano kawangala okumala emyaka 5 saako ne combination ya microblading ne microshading ku Prem Touch Makeup Studio tukola ne facial okendeeza amasavu okuggyako obusundo tattoo tukola permanent
permanent hair removal okosaako ne body waxing. Premtouch Makeup Studio tusangibwa ku Ginger Road ku kizimbe kye Toban Center omwaliriro ogusooka Suite 51, 52 ne 53 nga wakava ku Food Hub. Okumanya ebisingawo kuba ku Note 755 536 697 oba Note 773 878 669. Premtouch, where beauty meets precision. Esi mukasya kano kankwanjulye mami gadgets abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga syamusanga Apple, Origimo ate nga balina n'esina keyboard. Balina ebimotoka by'abaana, ebimundu, eshaawa, bags z'abaana, bottles, container ng'ogasseko ne building blocks. Balina headsets z'abaana, balina smart watch zonna ate nga ziri Origino. Balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703 69 69 04. Gambye ekikwasagana ne education gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga. Nkwanjulira ekizimbe Future Heights ku Ntebe Road kuliko ekifo abaana we bazannyira ekiri munda giyite indoor kibayita Future Kids Paradise. Ekifo kiri safe ate kya mulembe nnyo era buli muzannyo gw'abaana mweguli. Kuliko Future Kids Corner edduuka ly'engoye z'abaana omuli buli kalonda yenna omwana gwe yeetaaga okwambala okuva ng'akyali mu lubuto ow'olunaku olumu ayavula atengerera atambula okutuuka waakulira taata ne maama basuubira okuzaala. Future Kids Corner ebintu byerina season eno birungi nnyo era buli mwana kye yeetaaga bakirina ate nga ku bbeeyi ensaamusaamu. Ekizimbe kino kiriko ne hotel gye bayita Future Hotel and Suites. Erina ruumu ez'omulembe nnyonjo ate nga abakozi bafaayo nnyo. Abagole mujje mufune obulamu obupya ku Future Hotel. Tuli wano ku Entebbe Road. Bw'oba ova e Kibuye tuli opposite Book House awali Zion Offices. Ate bw'oba ova Entebbe tuli Kibuye nga tonnatuuka ku mafuta ga Total. Kuba ku ssimu 0743 92 17 61 oba 0765 52 00 38. Jangu otulambuleko ozuule ekipya.